Minisita avunaanyizibwa ku byenfuna n'enkulaakulana y'eggwanga lya Russia Alexei Volkaya amagezi gamwesibye bwakunyiziddwa oluvannyuma lw'okukwatibwa lubona ng'aweebwa ekyoja mu miro okuva mu bakungu ba kampuni y'amafuta eya Rosneft esobole okuvuganya ne gavumenti okubeera n'emigabo emingi mu kampuni y'amafuta eya Bashneft esinga obunene mu Russia. Okusinziira ku kakiiko ak'okuntikko akalwanyisa enguzi mu Russia, Minisita Alexei yaweebwa obukadde bwa $2 bubiri nga bwe buwumbi 680 ez'awano okuteerayo kampuni ya Rosneft akabega efune emigabo egisukka mu 5 mu kampuni ya Bashneft n'ekigendererwa eky'okwegaggawaza. Ono azze alondoolwa okumala ebbanga lya mwaka mulamba ekitongole kya FSB ekyazudde nti ensimbi zino yazifuna mu lukujjukujju oluvannyuma lw'okutiisatiisa abakungu ba Rosneft nga bwe yali ayinza okusala ku migabo gyabwe n'ekigendererwa eky'okubakamulamu ensimbi. Wadde Alexei yagezezzaako okwewolereza, akakiiko kaasazeewo aggalirwe era nga we twogerera atemeza amabega wa mitayimbwa. Akakiiko kaasazeewo nti waakuggulwako emisango gy'obulyake n'obukenuzi nti era singa gimukka mu vvi waakusibibwa emyaka egiri wakati w'emyaka 8 ne 15. Kampuni ya Rosneft eyogerwako eri wansi wa gavumenti ya Russia era nga yagula emigabo 5 ku 10 mu kampuni ya Bashneft omwezi oguwedde ku buwumbi 330 ez'ensimbi za Russia, era nga kigambibwa nti kampuni eno yayita mu mitendera emituufu n'amateeka okufuna emigabo gino, nga ku migabo gino minisita kwe yabadde ayagala ayongere kampuni eno. Minisita Alexei Volkaya yabadde akulira ebyenfuna mu Russia okuva mu mwaka gwa 2003 era nga yabadde amyuka ssentebe wa banka enkulu eya Russia okumala emyaka 10 nga kw'otadde n'okubeera n'obuvunaanyizibwa ku nsonga ezeekuusa ku mafuta mu ggwanga eryo. Samali Kisache, Kingdom TV, amalindirire. This is Kingdom TV.